Hi, welcome to my YouTube channel. I'm by names of Omumbejja, Aisha and Nassolo, and I sympathize with all those passing through different challenges. I congratulate you all if you have achieved success in one way or another. So on this YouTube channel, I'm reading books and I bring stories as well, but today I'm going to go on with the book that I'm reading, 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. You can download it from your Google Play Store, and if you're new on this channel, please, I would ask you to subscribe, like, comment and share, because these books are so developmental. You can't read them or listen to them and remain the same. Let us change our perception, our mindset through reading different developmental books. Yes, so today I'm going to go on with the sixth secret, stating that work longer and harder. So I changed the way I'm doing things now. I'm going to read all the secret in English, then after I explain in Luganda. Yes, so let us start. The sixth secret is work longer and harder. The book we are reading is 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, and it's written by Brian Tracy. You can get it from your Google Play Store. Yeah, you can download it and we read together. Let me start right away. Work longer and harder. The harder I work, the luckier I get. That is a quote written by James Harper. Okay? The harder I work, the luckiest I become. Okay. All self-made millionaires work hard. Okay? Excuse me. They start earlier, they work harder, and they stay later. They develop a reputation for being amongst the hardest working people in their fields. And everybody knows it. Practice the 40+ formula. This formula says that you work 40 hours per week for survival. Everything over 40 hours is for success. Okay? Have you understood the 40+ formula? It states that work for 40 hours per week for survival. Everything over 40 hours is for success. Alright. If you work only 40 hours and the average work week today is closer to 35 hours, all you will ever do is survive. You will never go ahead. You will never be a big financial success. You will never be highly respected and esteemed by your colleagues. You will always be a mediocre working the basic 40-hour week. But every hour over 40 hours is an investment in your future. In fact, you can tell with tremendous accuracy where you are going to be in 5 years by looking at how many hours you work. But by looking at how many hours you put in every week. There is just no substitute for long days and hard work. Self-made millionaires in America work an average of 59 hours per week. Many of them work 70 or 80 hours, especially at the start of their careers. Okay? They work an average of 6 days per week rather than 5, and work longer days as well. If you want to call a self-made millionaire, phone the office before normal working hours and normal working hours. The self-made millionaire is there when the staff, the 9 to 5ers, in quotations, arrive and is still here when they leave. And here's the key. Work all the time you work. When you work, don't waste time. When you get in early, put your head down and get started immediately. When people want to talk to you, excuse yourself and say, I have to get back to work. Do not drop off your dry cleaning, phone your friends, socialize with your co-workers, or read the newspapers. Work all the time you work. Resolve today to develop the reputation for being the hardest working person in your company. This will bring you to attention of people who can help you faster and amongst anything else you can do. So down is the action exercise, but before that, let me try to explain in Luganda. Yeah, kakati eno chapter etandise na quote yakolera omukulu ayitibwa James Harper ng'egamba nti the harder I work, the luckier I become. Nti ye gy'akoma okukola ennyo gy'akoma okubeera ow'omukisa. Abantu abasinga bo balowooza nti emikisa gijja buzzi. Emikisa bagikolerera for real.
they really work for luck. Omukisa tegusobola kwepresentinga mu kubulyo just like that, but oyina okubeera ng'oyinako ky'okoze, then omukisa ne gwegattako bwegassi. But for God's sake, you can't just wake up omukisa ne gukugwira ng'obadde tolina ky'okola ng'ogaggawadde. Ekyo tekisoboka bannaaye, tulekeraawo okuloota. So omuntu gy'okoma okukola ennyo, emikisa gye gikoma okweyunira out of ebyo by'okoze. Ogenda otandika olaba ng'ofuna results z'entuuyo zo. Naye abantu abasinga tebaagala kukola nnyo, naye ate baagala bafune kingi. Bw'eba business abayagala agigulewo ssaawa 3, akole ki, agiggalewo ssaawa 12 ez'olweggulo, naye nga naye agoba kubeera mugagga. Kwegamba abantu twagala nnyo kamenti ezitutawa biwata. Business togiwa budde, naye ate oyagala ogiggyemu kingi. That is really, really impossible. So please, abadde atugamba nti tugezeeko kubeera nga tukola essaawa nnyingi ate nga tukola nnyo. Abadde atutegeeza nti buli budde bwe tusalawo nti kati tuli mu kukola, tubeere nga ddala tuli mu kukola. Okay? Ayina ka statement kakoze n'agamba nti work every time you work. Kola buli kiseera w'obeera ng'okola. Wabula pretendinga nti okola ate eno w'oli mu lugambo, eno w'oli mu ki. Abadde agezaako, sigamba kati ffe mulimu emirimu gye, n'emirimu gye twogerako omulimu nga oyina omulimu gw'okolako. Oyinza okuba watandika bizinesi yo oba dduuka ng'eryo, oba factory oba kampani yonna. Ogiwa budde ki? Bw'oba oyina dduuka oliggula budde ki? Mulimu omuntu omu yagenda okujja edduuka ligula essaawa 5, honestly, ng'abantu bayiseewo dda nga bagenda kugula bintu, ye wajja. Abantu bali mu budde bufumba lanchi, ye waggulawo edduuka. Kati nga naawe osuubira okubeera ng'ate ogaggawala muganda wange, oyise oli akeera oddigula ku ssaawa 11 ssaawa 12 nga ye yatandise dda okukola. Ate on top of that yaligudde ssaawa 12, naye ate agenda ddiggala ssaawa 4-5 za kiro. Gwe edduuka lyo oligudde ssaawa 5, oligadde ssaawa 12 ez'olweggulo, but you are busy competing. Honestly, that is so impossible. Oba osaagamu. So tulina okukolera essaawa ennyingi ate nga buli ssaawa gye tusazeewo nti tuli mu kukola ddala tukola. Kyonna ekyo ky'oba osazeewo nti okola, concentrate and work upon it. Wabula ate togenda ku mirimu, oli busy okola, naye ate nga gwe abadde agamba nti okola essaawa 7, in actual sense okoledde essaawa 4, ng'essaawa 3 ozimaze mu bidalo, oziwestinze tolina ky'okoze. So atugambye nti ba self-made millionaires bakolera essaawa nnyingi, bo bongeramu mu ssaawa abalala ze bakolera. Atugambye nti bajja bano abalala abayise ba 9 to 5 bano abajja ku ssaawa 3 ez'okumakya nga bannyoka 11 ez'olweggulo, ba 9 to 5 wati waabayise. Bo ba self-made millionaires bakeerako, bwe ziba ssaawa 3 bagenda kuggyeemu. Bano bwe bannanyukira ku 11 ate bo babeererewo ddala paka 1 oba 2, bo bongeramu mu budde. Atugambye nti omuntu akolera survivor akola essaawa 40 hours per week, n'ate self-made millionaires ye ayongeramu. Ayinza okukolera essaawa nga 55 ku 6 per week. So bamikwano twetereeze, twetunulemu. Gwe bizinesi yo gye watandika ogiwa budde ki? Oba naawe oli the kind of a person asuubira ogiteekamu obudde obutono naye ate ogiggyemu kingi. That is really impossible. So twetereze bamikwano, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo. Bwe yakaneeyungako ngenda kusaba kimu, subscribinga, likinga, commentinga. Yes, nakyusiza mu ngeri gye ngenda okukoleramu ebintu. To save time, ngenda kubeera nga nsoma ekitundu kyonna kye mba nsazeewo okusoma mu Luzungu, then after nkinnyonnyole nga bwe kibadde mu Luganda, ngigyemu amakulu agabaddemu. Otherwise sigenda kubeera nga I explain every paragraph, every line, no. Wabula ngenda kujjamu bujja makulu gabadde omwo, then ate ngezeeko okubeera nga nnyinyonnyola ekibaddemu. So kansuubire olina ky'ojje mu kitundu kino. Yes, secret ebadde eyitibwa work longer and harder. Kola obudde obuwanvu ate ng'okola nnyo. Kansuubire tekoze buli muganda wange. Kwagala nnyo, nkwagalira ddala. Katonda